kocho ni wakati wa walunya ne gundi lalo Kenzo ya tambula aha bana Uganda tube bazotuwagira okusupportinga Alien Skin munabaze mu bungi ne mufukira era mwetaga ekifo ekirala ekinene bannange bana Uganda njagala okutangaza ekintu kino ogataliiko enfuufu Bajo events simanyi Bobadi wazanyibwa kubanga nze ndagala yange between Emma na Abitex n'ekyanyingiza mu kintu kino kusupportinga mwana wa ghetto na kusupportinga anyigirizibwa ebyakola byonna byempulira ne wogana n'obabuuze bana babannadi bajaga Bajo talina kyakola ki kyamanyi kubanga nze ekyanyingiza mu bintu bino kulagako manyize njagala ndi musajja wa ntalo njagala nnyo kibaita okola ki buli amaanyi gange nateekamu sente ze nateekamu obongo bwe nateekamu nabuteekako lwa kunyigirizibwa kati meeting zaabwe zonna ze baatuula simanyi baakola biki Bajo events talina wogenda kumuwulira kuba saabimanya ogwo mulimu nannyinigo yali Abitex kati enteesaganya zaabwe nga bye mubyogedde nga bye mugenda mu bitambuza sibimanyi mu bibuuza Abitex yalina ansa z'ebyo ebintu z'omulimu gwange nayingiramu lwa lutalo nayingiramu lwakulwaba omwana bamunyigiriza nayingiramu lwakuba nali saagala muyimbi mulala nga bwe mumanyi siina kyemmanyi era siina kyemmanyi nze mmanyi kimu nti twakikubye kyobombuuza gamba abantu lwaki mwakutegeka mu kafaaka no kyowandibadde okola ki ombuuza siina kyemmanyi ku bisigadde ebisigadde mu binoonye Abitex mu bimubuuze bwe bakolera meeting zaabwe munoonye abasigadde banakuta ne Bayibuli awamu ngamba siina kyenkola ki kyemmanyi meeting zaabwe ze manyi kimu kulanga Alien Skin abantu ne mujja bwe muba mukoma okumbuuza ebyomunda nnyo balinya byayogera ne Kenzo ne Abitex byabwe ng'abakulu siri ku level ya Abitex president Kenzo president balunya mwogezi bebananyini bebakulu mu federation bebatutwala kali bamanye ebintu ebyo nga babikola ki bwe babizanya Bajo mubuuze lwaki wawagira Alien Skin Bajo mubuuze lwaki wawagira abanyigirizibwa ekyo bombuuza next science yo nagwe mugamba simumanyi